Augustine Yiga. Musumba Ssenyonga teyalumiddwa n'akatono, which is okay. Naye ate teyandisanyuse. Naye bw'otunula klipu za Ssenyonga ng'ayogera olaba nga n'ettama lifunyeeko akaseko. Musumba Ssenyonga jjo yagezeemu ebbanga lyemaze nga mulaba, jjo kamera zamulaze ng'ageze. Akaseera kamaze ku kitanda katusuubire nti Yiga afudde alokose. Etwasembayo okumanya ku Mr. Yiga tebitukakasa nti abadde mulokole naye nga tukkiriza katusabe. Omusajja gwe bayita Ssenyonga Muganda, omusumba gwe bayita Ssenyonga ava mu kika ekyangabi, wemba seesogedde bubi, akeera atya ku makya. Musumba Ssenyonga ndokose 94 mu Uganda, mbadde nkuwulira ng'oli musumba. Mu 94 nalokoka nga bebiseera musumba balabye kube mwafiira akulekera ku kanisa eyo. Musumba Ssenyonga obadde musumba, naye neewuunyiza n'okwewuunya kwonna engeri gy'okozesa essanyu n'oyogera ebintu ebyessanyu nga tunaana ku nakyo obusumba. Oli musajja Muganda, owemudde kitaawo. Oba gwe omukyalo olina omwana katomanyi kyakkola ate tomwanjulangayo mu butongole tebakumanyi. Christian Life Church okuva mu mutima gwange n'ogw'ekkanisa yeno tugenda kukuyamba. Twebuuza tukyebuuza ng'abasumba bikaawa ki bye wabadde otadde ku mutwe gwo osanyukira omufu ye ojjawo amaanyi agatuuza press conference gwe atali toli wa kika kya Yiga. Esogatera Ssenyonga otugamba Yiga okubizaayo mubi, obadde ng'otubuulira lwatu nti Yiga okubizaayo mubi, ne tukuwulira taata ne tumanya nti gw'obuulira njiri y'okusonyiwa. Taata weebale kusonyiwa, kwekwo okusonyiwa kwo kuwatulaze. N'enkwewuunya n'okwewuunya ng'ogamba nti weesunga okusisinkana Yiga mu ggulu. Gwani yakugamba nti ogendagenda mu ggulu? Ab'ekika ky'engabi bakutuuzeeko bakubuulire nti omusajja yenna takeerako ku makya kusanyukira omufu, takeera ku makya n'ajajinga omufu. Nkwewuunya mpaka saawa zino nga tonnaba kuvaayo kwetonda. Yabuzeeko kimu nga yakayita bannamawulire, yabuzeeko eki era ndowooza ne kooti bw'ogitunuulira obulungi, kooti eyo teyagireese jjambala, yabadde yakwesiba atandika okuzina amazina. Naye ndowooza abamutambulirako okumpi baamukubiriza bukubiriza n'alyoka agyeteekako. Nyabukulu bwa nsonga ya kusiga kikwetaagisa if need be sente zonna z'olina oziwe Mukama leero omukkirize osikaze mu transport akuzzaayo kikolebwe. Mukama bakikutereddemu mu mutima gwo kikole nakukkiriza ng'ogamba Mukama nange ensiza gyonna kye nsobola kole amakungula g'otakolangako mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu. Aren't you going to change the amount you plan to give? Oganya zongerako. You have refused. Zimala. Is it now? Zaweze tazimala. Is it already okay? Kama nti amina zimala. Nali ngenzeke wakakande wanika. Okay. Babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munana mwenda 10 n'omukulu w'enkumi basatu. Wow. Mukulikeyo Mukama abawo omukisa. Tugenda basabira kibaveeko kibakutukeko. Baluwa ate abaga nti nze nagenda wa Makabayi. Omutegedde oyo. Babiri basatu bana batano mukaaga ndooza nga musanvu. Okay, Mukama mulungi. Baluwa abaga nti nze nagenda wonayo kya Bayibuli. Ona alina malaaya kati. Awakanya obufumbo. Ow'emakerere kikoni awo. Kulikayo. Mukama abawo omukisa. Baluwa abaga nti nze nagenda waani? Wayiga. Nagendako Wayiga. Ono gwe baabise nti afudde tetafudde oba yeebise amanya bikola. Tetumanyi kigenda mu maaso. Yenna ali wano mpasende zonna sigaza mu transport.